الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ومولانا ومصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. Hadisi ya feyolna ku lwalero tujja okubeera nga tweyigiriza nayo tujijja kuwekitiibwa Ibn Abbas hibrul umma owekitiibwa oyo sahabiyul jalil owekitiibwa Allah bweyabeera nga n'omubaka sallallahu alaihi wasallama bamuwa manziri eyali enkulu ennyo mu kifo kino bamu ummene y'obusiraamu ategeeza ku hadith n'agamba nti hadith egamba nti an Ibn Abbas radiyallahu anhuma حديث جيفا وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمزمو اشتبه الله سبحانه وتعالى أتبو اشتبه محمد صلى الله عليه وسلم أتجي زانغا قامان تنو إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله واشتبه محمد صلى الله عليه وسلم أتجي زام حديثي نagamba nti no inna Allah timasima Allah subhanahu wa ta'ala tajawaza li an ummati yabeera nga asonyiwa abantu b'ekibiina kyange anil khata kunsobi oba ku bintu ebibabikoze ekibabakoze nga biyitidde ebyobutanwa nolina akikola nga takigenderedde yanne kimusererako oba ebintu bifanagana kuba ebityo nagamba nti wal nisyan n'ebintu byabakoze nga beerabidde nebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga ayibasonyiwa wama stukrihu alayhi nebyo bebabakoze nga bakakiddwa okubeera nga babikola Allah subhanahu wa ta'ala olwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera nga abimusonyiwa abantu b'ekibiina kye n'abeera nga rahmatallahum kusasira gye bali kubeera nga abasonyiwa ebintu ebifanganako bwetyo. Hadithi rawahu Ibn Majah wal Bayhaqi wa ghayrihima hadith eyo tujja kubeera tujijja ku Ibn Majah wal Bayhaqi n'abasigadde ku bafanaganako batyo nga kyetufuna mu hadith eyo yolunaku lwaleero nti Allah subhanahu wa ta'ala lifadli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'obulungi bw'ekibiina kya Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga kyekibiina Allah subhanahu wa ta'ala kigenda okubeera nga kisinga ebbeeyi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bintu bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'emirembe gyakulembera naye umma eno yafuna obulungi bungi nnyo Allah yabeera nga atujjako okubeera nga yatujjako okubeera nga atukaluubiriza n'abeera nga ebintu ebisinga yabitwangwiriza mathalan nga tulayi mu hadith eyo ekyokulabirako nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'okola ensonga kyonna nga togendedde kikola nekikuyitirako Allah akikusonyiwa wanisiyan nekyoba weerabidde mathalan kati ng'ekyokufulabyako okulya mu Ramadan yakubanga yasiibye nayerabira najja nalya agenda okwekanga nga asirowooza eki alidde nolwekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti Allah embeera ezifanaganako bwe zityo zetuba tukoze nga twerabidde yazituziyizyako yazisonyiwa nolwekyo tusekeddwa okubeera nga twewala embeera oba tusekeddwa okubeera nga tukimanye ekyo nti tutekeddwa kubeera nga okola ekintu n'ekyokoze nga togenderedde oba kyeweerabidde naye mu mutima gwo n'obeera nga owulira nga kikukosa oba watekeddwa okubeera nga okikolala bw'obanga kintu kiguddewo mu mbeera efanaganako bwe zityo emu kwezi esatu gy'okoze nga togenderedde gye weerabidde newoba nga okakiddwa obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga mbaka sasana ategeeza nti inna ddiina yusra la yushadda ddiina ahadun illa ghalabahu nti eddiini eno Allah asujjirwa nga yaki nyangu era teri muntu yenna yenna agezaako kubeera nga agyekaluubiriza oba agezaako kukaluubiriza illa ghalabahu okuleka nga egenda kubeera nga emuwangula. N'olwekyo abasiraamu tuteekeddwa okubeera nga tubimanya tukitegeere nga nkukyomugange n'egyammwe togezaako kubeera nga okakambeera wabula beera nga okola ku ekyo okusinziira ku kumanya era kyoba okoze nga totegedde saba Allah abeere nga akuwa okumanya era obeere nga otegeera embeera efanaganako bwe zityo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.